أعلن أنا رئيس المجلس العسكري الانتقالي التنازل عن هذا المنصب okulekulira kwono kwazzenga munnamagye omulala Lieutenant General Omar Zein Al-Abidine kyajja ategeezenga amagye bwe gataawambye gavumenti wabula baawuliriza okusaba kwa bannansi abamaze ebbanga nga baagala obukulembeze bwa Bashir budde ebbali. Kati General Abdul Fattah al-Burhan al-Abdurrahman yalondeddwa okulemberamu akakiiko akanaagira nga kakulembera Sudan. Mu kibuga ekikulu Khartoum, enkumi n'enkumi z'abannansi obwedda bajaganya wabweru w'ekitebe ky'amagye bwe baabadde bakyakuŋŋaanidde nga bawakanya ekyamagye okutwala obuyinza bwe baagala budde emikono gy'abantu ba bulijjo. Kyo ekibiina ekikulembeddemu okwekalakaasa kwonna ki Sudanese Professionals Association kisanyukidde okulekulira kwa AUF nti era buwanguzi eri okusalawo kw'abannansi. Ekibiina kino kati kyagala omukulembeze omuggya aweeyo obuyinza eri abantu ba bulijjo mu bwangu. Okuva mu Desemba omwaka oguwedde, bannansi ba Sudaani abawerako bazze beeyiwa ku nguudo nga bawakanya ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye ekyavuddeko gavumenti ya Omar el-Bashir amaze mu buyinza emyaka 3 okugwa.